Tugezeko ewa Alimpa Ronald lusuku lwa seminti. Amawulire agavaayo si malungi galaga nti ayinza okuba alina ekizibu ku mutwe akadde kano olw'ebirungo by'akozesa ku mutwe byatasobola kuba ate ng'awanirira. Bino nno we bijjidde nga mukyala we yazze mu mawulire okuba ate ng'ategeeza nti Alimpa amutimpula buli kadde ate nga mukyala wa lubuto. Abajjukira emboozi ya Alimpa ng'agudde e Kabenje kati ye mukyala ono bamuyita Nandego Winnie atemera myaka 19. Avuddeyo ng'akukkuluma agamba nti Alimpa amusiba emiguwa n'amukuba buli kadde. Sooka owulire emboozi eno eyakikola Alimpa baaba. Si byangu naye sooka owulire mukyala wa Alimpa ng'atugamba nti omwami yagwedde eddalu. Mukyala Alimpa nkimanyi bamumanyi kozina ku YouTube mawulire gye gali ng'anyanjulira maama we. Ekindeese nti neetaaga buyambi. Neetaaga buyambi eri bafaanizi ba Alimpa. Nze nga ze beetondera beegayirira mbasaba munyambe. Alimpa yagwa eddalu lwakuba takkiriza. Ndababulaba abamu osobola obeera naye maybe wano obudde bwe n'akatuuka osoogamba nti ye mutuufu byayogera. Alimpa yagwa eddalu yeetaaga genda mu rehab. Obudde bwenjogerera ndi mukazi mufu. Obudde buweddeyo maama. Sikyawezezza wiiki 2 naye siina yadde nappi. Alimpa akuba yankuba n'asiba emiguwagano amannyo gage zino enkovu ezimubwenyizize. Aya basi ono nno mukyala we gwe bayita Winnie. Esooka owulire yabadde ayagala kumutta. Kati juzi mabegakaawo tewanabaweza wiiki twaliko mutuweeye seetise ye Nakasongola n'omwami gwe bayita Profesa Namulanda. Ekibiina kye kye bakiyita Bawankusu yabadde yamutwala mutuwa netugenda ffenna twali mu luumu. Alimpa n'alikwata makansi ng'ayagala kunsitisa makansi naye nga mulamu nga tanywedde nga tatamidde ng'agala kunsita makansi. Era omusajja gwe bayita Pedro Matovu, omusajja oyo yayita Onalebo yayimba oluyimba lwe bayita Byankuku. Omusajja oyo yantaasa kuba oyo abataata we yali atutta Alimpa ye yantaasa. Era taata we n'akwata ssente n'azimpa n'aŋŋamba mwana wange tambula oviire omusajja agenda kutta. Nenyinya nenva nentukira ewo oyo omusajja Profesa Namulanda. Natuuka wa Profesa Namulanda mukyala we n'amukubira essimu n'amugamba Alimpa yamugamba n'emusanga wantu wonna wonna oba amusanze ewange namusambasamba oba akaana kavaamu kaveemu. Aya basi tuddeko emabega. Alimpa ng'afunye akabenje ye mukyala ono. Omukyala ono beekobaana n'Alimpa Ronald ne bagoba maama we mu ddwaliro. Ekitawaanya Alimpa busungu bwa maama we kumu. Wadde byonna ebiyondongo biyinza okuba nga byaliwo naye Alimpa kye yakola maama we. Sooka ojjukiremu wano katini kandabe. Kakati ebigambo ebyo byansesa nnyo era omusajja eyabiteekayo byansesa bambi kubanga balina engeri gye babyogeramu nga tenyuma ate nga bakulu. Nze ebigambo ebyo sibyogerangako nakamwa kange era nga njogera nga ntya Katonda. Ennaku zino kati nti nze nalabyeko okufa manyi kyekitegeeza naye nga kati simanyi oba nyinza layirako omuntu. Nze kyenyinza okusaba mami wange nsaba ansonyiwe ku buli kimu kyonna kyonna, buli kimu kyonna 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 ku bulamu bwange. Yes, nsaba nsonyiwe. Oba omukazi nafuna gwatayagadde oba mwagadde simanyi naye nze nsaba ansonyiwe. Mama teyamusiima. Kakati mu mbeera eyo y'okuba nga teyamusiima nze ate embeera naye buli lunaku nze namusiima so si maama mwagala ebibye era nemuwa obudde bwe. Wampitidde mu kyalo ne ŋŋenda kazibe enkiiko za kika kati noono naye mba nina omumuweera obudde bwe ng'omuntu gwe njagala kuba tesaakamulaba tandabidde ku liiti ya Sindoni ng'abantu basobola okirowooza. Kale byava mu ddwaliro Alimpa ayogera maama we ebigambo wadde bakola n'emikolo gamba nti yeetonda. Embeera ekyagaanyi wadde nga ne bayimbi banne bayinza okuba nga bakwatamu mu mbeera ye naye mu
Mukalimpa akyatugamba kati bakomyewo yatuukiddeko wali ku kalenda ndowooza nga nnoonya kozi yagamba aligenda kunoonya nkube Malimpa mbeereddewo Alimpa alanga omukyala maama ze ne mukazi munaku Alimpa abadde ankuba n'asuza ku miguwa naye nga sinubanga ngamba kangume tomanyi agenda kyuka nange njagala nfune family kati bwe yatuuka kalenda Everboss n'akubira mami ono n'amugamba nti nakugambye Alimpa agenda kujja nga anoonya mukazi we no kale yonna gy'agezaako okugenda omuwala ono yali agezezzaako okubira ku mwama Alimpa agende mu kyalo yamugamba Alimpa bw'anaamanya nti oli eno bw'anajja n'atutema kati waliwo omukyala muyimbi yamusanga kalende wa Everboss omukyala ono bamuyita Sweet Baby yasobola okuba ate nga amuyamba paka mu mawulire wulira omwana ono yansanga ewa Everboss nze nkola posta zange za Christmas omwana ono nampitako n'agenda n'ayogera ne Everboss bayogera ne Everboss ne babeerawo obudde ne bugenda ssaawa nga 2 omwana ono ndowooza kwe kutunula oba yali Katonda nze simanyi nayo alina bwe yali abuulira ebintu bye nembiwulira nebinkwatako nnyo nemuyita nemugamba nti jangu nemugamba mbuuliramu lwaki okaaba nannyumiza emboozi zonna ezikwatagana ku Alimpa ezibadde bayitamu nemugamba kale nkusaba ekintu kibuto toddamu kaaba kale ye mukyalo ye yamuyamba bamuyita Sweet Baby ye yamuyamba mukyala wa Alimpa sooka owulire n'akwata essimu azikuba wansi yazigaya bugaya ate nga si ono kubiŋŋamba Alimpa mwennyini yanfeesinze n'abiŋŋamba yogundi agirina Everboss agirina Alimpa ng'agamba nze layini nagigaaya nga ndabye akoze withdraw ya $360. Alimpa message zino eza Airtel za kampuni ezijja buli kadde ku masimu ye nga ye simanyirire ddayo bali mugamba nti bava kujjako sente ku ssimu era kasaabula message ku ssimu ye agamba akaziba oba kunziba gwe ne family yange bukojja wange simanya munzibe mumazeewo ensi yampongayo ndimu obuwumbi munzibe kati huyo akawumbi kakano kagenze naye ng'akubuuza message ali mukulaga omunyonyola kyetegeeza yagamba oli muyayo nziba olika kati Alimpa Ronald agamba nti omukyalo ono gw'owulira Winnie Nandego agamba nti akukuta n'ekididi ndikyava amutimpula yagayo tagenda muwa buyambi bwonna paka kuzaala kati omukyala Winnie naye agamba nti Alimpa nemweza okufawulira n'akwata essimu azikuba wansi yazigaya bugaya ate nga abadde kuluko neyasindika ewaabwe mu kyalo neŋŋenda leeta omukazi muntu neninya nenvaayo nga simugambye omuwala oweyina kasongola bamuyita breathing neninya nenkomawo waka nensangawo omuwala oyo nemugamba njagala kuberako n'Alimpa olwadde nzi nali nkuba amasimu ge naye ng'amuwulira kati nze kyali kindese okunona byange ayisa obuweka obwo nze bwe nakuliranga nalabanga obuntu obwo baali bagiyita busukaali bwali bubeera sealed mu kaveera Alimpa yatandika ice ice mulaba edduuka baaba kati omukyalo ono asaba abayinza okuba tebayambako ku mbeera eno nga nze kubanza Alimpa nze simulabanga muntu namutunuulidde butunuulizibwa nti nenkaaba n'amaziga kubanga tasobola yadde okubaako kyayamba manye ku 10 Alimpa akyalinako abawagizi nga 75 mbasaba nkubira omulanga mama Meria nakunoonyeza nga bwe kisoboka naye saasobodde kufuna mama Fiina biri byonna biveewo Alimpa bye yakola tuyambe omwana alimu yenna anaasobola mbeegayiridde ndi mukyala muyimbi bampita Sweet Baby naye byonna bisize emabbali njagala kusooka kuyamba mwana wange kale yembeera bweri kati mukyala wa Alimpa kikyasaba agamba ekiyinza okumutaasa akadde kano bamutwale mu lihabu kubanga we bamusangira wonna ayinza okutematema yenna ayamba mukyala we kubanga yakikola Alimpa nzi yakujja gundiza abayimbi bakwata Alimpa amutwale mu rehab Alimpa kyakola si yeye mpa yeetaaga rehab kuba nero nabadde ngenzo mulaba bangambye buli yagezezaako okunywa emiti egya aveeko
asobole okukola byayagala okukola naye nga tamanyi ndi mwana wa Katonda ebintu ebimu Katonda. Kale yembeera eyo nno alimpa Ronald okuva bwe yagoba maama we mu ddwaliro n'ebigambo yayogererako wadde byonna biyinza okugattako eby'abayimbi enzikiza y'endongo y'eggwanga Uganda naye nga kyeyakola maama we kyali kibi nnyo kye kikyamulondoola kati kirondodde mukyala we bwe beekobaana ne bagoba maama we mu ddwaliro yali ali enseenene biki byonna yali amwetega gwe ebya